bamala mu kusoma ng'oggyeko ssente eziweebwayo obuweebwa naye n'ebiseera omuntu byateeka mu ssomero omuntu n'asoma emyaka 3 ng'ali mu ssomero n'alivaamu ng'agenda kuwangala emyaka 15 mukama amujjulire ojja genda okwesanga nga eggwanga lino lifiiriddwa ekintu kyotasobola nakubala era singa wabaddewo embeera esobola okuvunaana n'okuwaaba walibadde twekubira enduula etwewaabira abo abateekerateekera ebyenjigiriza ebikoyeza abantu baffe mu masomero omuntu n'ateera ku ssomero n'azibizaayo obudde n'amalako omwaka n'akwata emyaka 10 n'akwata emyaka 2 n'akwata emyaka 3 ali mu kusoma naye nga byasoma tasoma ebyo bigenda kukulaakulanya nsi ye wabula asoma ebyo ebimwogera omukumira ku njegere z'obuddu ekyo katunaba kufuna bazirakisa bagenda tuyamba kukyejjako kuteekawo byanjigiriza kisobola tuyamba kubeera nga tuva mu mbeera ey'obuddu tukyalina obuzibu bunene nnyo sebo njagala kukomakaawo ku nsonga y'ebyenjigiriza nti etukonzibizza nnyo olw'okubanga byategekebwa ku musingi ogw'okutukuumira ku njegero z'obuddu omusajja omu kyeyita obufuge obw'obuddu obw'obwongo ensoma gye tusomamu etukuumira mu bufuge obw'obwongo tulina okulaba ti mukama ng'atunuludde nga Buganda tusobola okweddiza ensi yaffe tulina okukyusa ebyenjigiriza tubiteeke ku musingi ogugasa abantu baffe kakati mu nsangi zino obuganda bwonna buli mu kufungiza lwanyini nyaffe Buganda eddewo nga bwe yali naye twebuuze nga bwe yali ku mulembe ki kirabika buli abali we bali balina endowooza oba oli awo Buganda gye balyetaaze ebeere ekiri mu birowoozo n'okukkiriza kw'Omuganda kyekyokulwanirira Buganda kino kitegeeza nti Buganda erina omulabe oba abalabe Buganda yo berina okulwanyisa abamu balowooza nti Buganda obutabeera na federo kyekiri ku mwanjo n'olwekyo atajagaliza federo ye mulabe waayo abandi balowooza nti Buganda ekyobululu obutakikwata bulungi kufuna ku pulezidenti Muganda kyekinyusi ky'olutalo oluteekwa okulwanibwa kyendowooza nti eyo nayo endaba tuteekwa okubanga tugikyusa kuba bwonna bwe butego omulabe bwatutegekera tugenda kuwangalira mu mbeera kulwanira bwa NP kulwanira bwa pulezidenti kulwanira bwa kansala naye nga sente zetuteeka mu bintu ebyo mukama wange byonna bigwa mu mulamwa ogwa ebyenfuna kubanga Abaganda abatadde sente mu kwesimba bafune obwa MP bafune obwa kansala bafune obwa pulezidenti sente zonna zonna bazoonoonye ate nga n'okuba nini ekisinga batonze nsi kyangamba batonze ettaka batonze bibanja okusobola okubanga beesimbawo mu bifo ebyo naye ku 10 mwana wattu okuyinza okubanga kuvako abantu nga 6 bokka abasobola okutuuka mu bifo we banaafunira omusaala abalala ate bo ensonga baginafuya ne bagifunza nnyo ne batuuka n'okulowooza nti omuntu obuntu ayinza okuba nga kyekizibu ky'ensi Buganda oba ayinza okubeera omulabe wa Buganda nebatalowooza ku nteekateeka engazi ey'abo bannaggwadda abafuga ensi zaffe ng'amatwale abakola enteekateeka ne basalawo ebyenfuna birina kutambuzibwa bitya ne basalawo mirimu ki egirina okukolebwa mu nsi yaffe ne basalawo
embalirira ezikolebwa mu nsi zaffe zirina kufunira ludda ki? Kati awo tufuna obuzibu ng'eggwanga eririna abatutunuulira nga abantu abeerowoozaako ennyo, abantu abeemanyi, abantu abeetwala nga ab'omuwendo, ne balema okukkiriza nti ekituufu tuli ba muwendo kuba ffe ekyo kye twemanyiiko. Twagala nnyo okumanya mulala kyatulowoozaako naye ffe twemanyi ng'abaaki nga ab'omuwendo olw'obuvunanyizibwa bwe tuteeka mu ebyo ebikolebwa. Kakati nga tuli wakati mu mayengo ago, Buganda tutandise okugirowooleza mu kugiwaanyisa n'empapulopapula ng'ensimbi. Kitututte mu kulowooza nti tusobola okuddira ettaka ly'ensi yaffe ne tuliwa abo abalina ssente ne batuwaamu empapula oba empapula ne tuzikozesa ki nga zitumaze oggiwaayo awo gwe nange. Abalala nyamba abantu abamu balowooza nti kyetaagisa okukozesa amaanyi mu byobufuzi, ebyenfuna n'obuwangwa tuwangule n'okuwaliriza amawanga amalala mu Uganda gakkirize okuteeka ekitiibwa mu buli Buganda kyeyettanira okubeera n'okufuna ng'eri mu Uganda. Olwaleero badde mu lubiri omukolo ogw'ebyobulambuzi ogwategekeddwa minisita Nakiwala Kiyingi, ogubadde ng'omuwandiisi bwe yayogedde nti baddira ebintu by'omuwendo ne babireeta olwokuba baagala okusanyusa abalambuzi, ne baddira abataka abakuku ne babatimba ku midaala omusana ne gubookera okwo, ne baddira ebintu by'omuwendo ebirimu amaanyi amakusika aga Buganda nga bireeta ku midaala babirage abalambuzi olw'okubanga kyekyomuwendo oba kyetujja okufunamu ssente tujjeko obwavu. Naye ngaekyo kyennyininyini kuba kwetunda nga bwe tutunuulira nti abaayokya muzibu azaala mpaanyi basooka kukola bukesi nga bayita mu bulambuzi ne bakakasa obukulu bw'enju eyo, kubanga buli kye baayagala okumanya ekiri mu nju eyo ababalambuza baakibabuulira. Netwebuuza Baganda bameka abagenda mu Bungereza, Abangereza ne babuulira ebyama byabwe olw'okuba baagala babawe ssente era abalambuzi. Aho nno tulina okwetegerezaawo ennyo, twenne kwetunda tulowooza nti okufuna essente oba empapula kyekyomuwendo kigenda okutaasa ensi yaffe, naye ate nga tumaze ebyama byonna okubiteeka mu mikono gy'abalabe baffe. Kati wano kitegeeza nti Obuganda tebunnagatta na kukkiriziganya ku lutalo lumu lwe tulina kulwana oba okulwanira Buganda, n'olwekyo tetunnafuna busobozi bwa kulwanira Buganda kuddawo nga bwe yali. Wetegeeza nti tetunnafuna busobozi. Obusobozi buli wakati w'amasaŋŋanzira ag'okubeera nga abamu boogera Lunnauganda, abalala boogera Luganda, abamu boogera Lunnaddiini, abalala boogera Lunnabyabuwangwa, abalala boogera lulimi lwa bafuzi b'amatwale, abalala boogera lulimi lwabo bannansangwa. Tulina okusooka tusimba effumu tugambe nti kakati wowe tulina okusiza ekimu, ffenna tuveemu n'eddoboozi limu tugambe nti twogera ku Buganda nti ye Ssaabasajja Kabaka emukulembeze waffe nti ye ebyenfuna buli omu kyagenda okukola agenda kikola olwa bulungi bwa Buganda nti ye. Nga omukulembeze Mao Zedong wa China bwe yatuuka okulaba nga obufuzi bw'amatwale bwagala kulya nsi yaabwe, n'ateekawo puroguramu gyeyita Iron Curtain, n'asalawo kuba nti ebyenjigiriza ebyokukoppa ebintu ebiva ebunaayira byonna takyetaaga kubiwuliza. N'asalawo Abachina
bateeseze mu China buli kyebakola bakikole mu lulimi lwabwe era buli omu akola kyakola akikole kuwa bulungi bwansi ya China ne bakkiriza okwerumya ne bajjako amasanyu ne bajjako okulabika obulungi ne bajjako ebintu byonna byonna ebyamatiri bonna naye ne basalawo amaanyi ne kaweefube bamuteeke okulwanirira ensi yaabwe era kati tufunyeyo China nga buli omu ageesiimisa n'okubanga baatuuka ne basalawo kyebalina kukola ng'Abachina so si ng'abafuzi b'amatwale bwe baali baagala kole. Bamutujjukira mu 1966 nga Buganda ekutte yali egezaako okuzimba ebyenfuna enteekateeka yali eyitibwa